Abazanyi ba ttiimu y'eggwanga ey'okubaka basanyufu nti olunaku olwaleero bazzeemu kuŋŋaana nga beetegekera empaka za Netball Test Series ezinabeera e Wales ne Bungereza mu January w'omwaka ogujja. Okutendekebwa okusoose kubadde Kampala University egaba kyokka ng'okutandika n'enkya baakutendekebwa ku TLC e Kamwokya. Kya mukisa mulungi nnyo tusobodde okuddamu okutandika okukola training ffenna nga ttiimu because okuva training ya World Cup weyaggwa ne tournament tubadde tumaze ebbanga nga tetuddangamu kutraininga nga ttiimu ate nga zino series ezituli mu maaso twetaaga okubeera ne competition tulina okuwangula kubanga twetaaga okyusa ranking yaffe. Abazanyi ba Uganda bakoma okubeera mu nsiike mu August omwaka guno bwe bagenda mu mpaka za Netball World Cup. Kyokka omumyuka w'omutendesi Nurdin Kata agamba bangi babadde batendekebwa ne club zaabwe era nga tebali bubi. Tewadde mu mbeera mbi nti babadde batudde kubanga nga nkugambye basinga obungi bali ku universities, balina universities bagenda mu university games babadde batraininga ate ne clubs babadde zitraininga. So abazanyi embeera gye balimu era si yeeyo egamba nti mbi nnyo babadde batraininga bali bulungi era bajja catching up mangu lwange embiri si mibi. Okuva ttiimu y'eggwanga ey'okubaka the She Cranes bwe yazannya mu mpaka za Netball World Cup omwaka guno ng'ezo zaali South Africa babadde tebannaba kuddamu kwetaba mu mpaka zonna ez'amaanyi ebweru w'eggwanga. Olunaku olwaleero bano bazzeemu okutendekebwa nga beetegekera okwetaba mu mpaka za Netball Test Series ezigenda obeera mu Wales wamu ne Bungereza ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Mu mpaka zino Uganda yakuttunka ne Wales, England, New Zealand wamu ne Australia. Regina Nalujja, NTV ku ssaawa emu.